abakambwe etteeka ly'eggwanga olukulu basabiddwa okubeera n'ebiwandiiko by'obulimuyango ebiboogerako singa ababeera bali mu paalamenti. Bino bibagambiddwa mu kusomesebwa kwe bavuddemu okwetegekera okutuusa Sanga Hanifa katwegulira bino mu bujjuvu. Okusomesa ababaka ba paalamenti ku ngeri gye balina okuddukanyamu emirimu gyabwe kuyingidde olunaku olwokubiri nga n'olunaku olwaleero abakulu ab'enjawulo beenyigidde mu kusomesa ababaka. Abasomeseza mwe muli akulira ebyokunoonyereza mu paalamenti Mugabi John Bagonza, akulira ebyensimbi Patrick Kunoobwa, omubaka wa Kasiro County Okupa Elijah n'abalala bangi. Kwawukanako n'olunaku lw'eggulo, olunaku olwaleero ababaka basomeseddwa ku ngeri gye balina okufunamu ebiwandiiko byabwe nawa gye balina okubijja. Given data and information, produce a brief for a member of parliament or for a committee of parliament. Ababaka ba paalamenti basomeseddwa ku ngeri gye banaafunamu ensimbi zaabwe ne babakuutira okuyingira ebitongole bya yinsuwa okusobola okuddukanyamu emirimu gyabwe n'obulamu bwabwe obulungi. Important also for you to have some money cash with you in the pocket because anything can happen. Yadde nga ababaka basuubiziddwa bingi naye woofiisi zaabwe tezinnaba kukolebwako era zikyababobbya omutwe. Tukyalina obuzibu ne office accommodation kubanga bamemba tuli bangi ate offices entono era ezisinga tugenda kugabana bugabanya. Twakati abasinga tugenda kutuula abantu basatu babiri ne kwegamba ibwe buzibu tukyalina. Addemu ebintu bingi nga okugamba nti omubaka wa paalamenti oteekeddwa okubeera ng'olina development plan eya constituency eyo. Eyo development plan ya constituency eyo mwe muli biki byogenda okulabika nga otuusa ku bantu bo b'okiikira mu paalamenti y'eggwanga. Ababaka ba paalamenti ey'ekkumi bakyagenda mu maaso n'okubangulwa ku ngeri gye balina okuddukanyamu emirimu gyabwe okulaba nga tebaswaza olukiiko lw'eggwanga olukulu. Ku Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.